tuyinza okutuulako. Tukwire ndikuona oluganda Samsoni mu ngalo, musajja ayagala nnyo Katonda era musajja njasa biggu. Mukama waffe yeebazibwe. Njala okuddamu okusaba oyanirize oyo akulinaanye ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Mugambe naye basanyusa okukulaba. Webale nnyo okutuula nange n'onninaana. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina, amiina. Oluganda tusanyusa okukulaba Andrew, tubale tubuzeeko. Wanjisebo? Oze ne saddaaka? Kale. Ab'emagere mwebale nnyo okwewaayo, tubaagala nnyo. Ab'emagere tubaagala nnyo 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 nnyo. Mukama yongere okubakuuma. Mukama yeebazibwe. Kakati nga tunabagenda mu kigambo, njagala okubajjukiza ebimu ku bintu ebikulu bigenda mu kkanisa. Ekisookera ddala, buli lwakutano olusembayo tuba ne overnight tukeesa okusaba ekiro kyonna. Kati Friday eno ye Friday ekomerayo mu mwezi ogwa September. Of course ennaku zidduka nnyo, ennaku zino omwezi gutandika oba wakagulowoozaako ne gugwako. Si bwe kiri bannange? Kale tweteeketeeke tujje okusaba ku Friday. Tujja kuba tubalindiridde nga tugenda kweteekateeka bulungi tunoonye Katonda, kuba mujjuke nti amaanyi gaffe gali mu kusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Era ffe ekkanisa yaffe kyoto tuli basabye, tunoonya Katonda, twagala Mukama atuviireyo. Ekyokubiri, Friday nga bwe ngambye kusaba, naye ate Sunday eno ejja okusembayo mu guno omwezi. Sunday ya nkizo nnyo eri ekkanisa eno. Tujja kubeera nekituyita kyetuyise mu luzungu AGM, olukuŋŋaana tabamiruka. Mukyala Ntesibe si kyekyo? Wangi? Olukuŋŋaana baluyitaani? Kitegeeza nti ng'ekkanisa tugenda kubanjulira kiki ekikoleddwa mu kkanisa omwaka omulamba. Tubala omwaka gwaffe okuva mu mwezi ogwa Juni, Julaayi ogwaggwa, nono Juni awe yakaggwa, gwe mwaka gumu bwe tugubala mu kkanisa olwa gavumenti n'amateeka ge tugoberera. Tugenda kuba tubawo embalirira. Ssente zimuwadde 1/10 zikoze eki era zirazeewa. Era bwe twogerera kaakano nga babazi b'ebitabo beekebejja buli ke tukozesezza, amazzi ge tusasudde, bantu ab'emagere, byonna byonna ebyo bigenda kuba biri omwo byonna byonna bwe bityo. So kaakati tujja kubasaba nti nno mujje, tujja kuba ne saaviisi emu yokka ku Sunday nejja, kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 5. Ssaawa bwe ziggwa 6 tutandike olukuŋŋaana olwo tabamiruka, nga babazi b'ebitabo batuwa embali gye bafunye oba bye basanze mu kunoonyereza kwabwe. Kati ne Sunday ejja okusembayo mu mwezi ogw'October, ani ajjukira ekigenda okubeera ku lunaku olwo? 26 October nga 26. Tujja kuba tusonda ensimbi tumaleyo ki? Ebbanja lyaffe. Mukama yeebazibwe. Njagala oyimusa okukkiriza kwo, kubanga tunoonya ssente obukadde 2 zokka. Gamba zokka, si zonna, naye ki? Zokka. Ate mugamba oyo nti kijja kusoboka, tujja kuzifuna. Kati neri abatakkiriza. Steven sinewakuwulira. Tekisoboka taata? Kijja kusoboka. Mukama yeebazibwe. Kale kati nno tujja kubasaba buli omu funa ky'onoowaayo ku lunaku olwo. Oba 1,000 oba 500. Mukama tumuwe. Ayina 5, ayina akakadde, ayina obukadde 6. Tusonde ssente ezo ziggweyo, tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nti no tuba mu bbanja tukole ebintu ebirala by'ekkanisa byonna okuba ng'ekola. Sunday eyaggwa twatandika omutwe ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda bwe twayita okuwangula ekibi. Bwe twayita okuwangula ekibi, nga Mukama atukoowoola nti tulina okuba nti tuwangula ekibi
nga abakkiriza mu Kristo Yesu. Era Mukama ng'atugamba nti ekibi tekirina kutuwangula. Twamala omwezi ogwaggwa nga tuli mu mwezi gwa kusinza, ne tuyiga okusinza, ne tuyiga okutendereza, ne tuyiga nti nno obulamu bwaffe bwonna bwonna kuba kusinza. Ne bw'oba ng'otudde awo oba osinza, ne bw'obeera ng'oli mu kulya kya misana kusinza. Kati Mukama atugamba bwe tuba baakumusinza tulina kubeera nga tuli batukuvu nga tuwangudde ekibi. Era olunyiriri lwaffe lutugenda okukozesa guno omwezi gwonna luva mu kitabo ky'Abaluumi essula y'omukaaga olunyiriri lw'14. Bayibuli egamba bw'eti: kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa kya Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Nti ekibi tuddemu ffenna tekikolenga kitya? Tekiibenga ki mukama wammwe. Ekitegeeza bw'oba teweegendereza ekibi kisoboka okufuuka mukama wo, obulimba nga ye mukama wo, obutali wa mazima nga naye n'omusajja Mukama ffe yeebazibwe. Munzikirize nyanjule omwami ono kubanga sinza butamwanjula. Ono nasoma naye kuva mu senior 3 ne tumaliriza naye ye n'asoma ebyobusomesa Mubende okusomesa abasomesa abalala. Nze nengende nakawa okukola ebya bizinensi naye Musumba atula ku luguudo lwe Masaka. Sebo Musumba tukoze tutya? Kale yimirya kale otuwubireko. Musumba Thomas mwebaza, musajja wa nkizo nnyo nga bw'okiwulira gye tuvudde wala. Mukama waffe yeebazibwe. Era n'okulokusatu olumwajja n'abeerawo ne tusaba ffenna kuba naye Musumba tumanye okusaba abasumba n'abasumba. Mukama waffe yeebazibwe. Musajja agala nnyo Katonda era mubuulizi wa njiri kasiggu, era luliba olwo. Mukama waffe yeebazibwe alijja n'atuwa ekigambo kya Katonda. Kati mbadde ku nsonga nti nno tulina okuba nti nno tuwangula ekibi eri obulamu bwaffe. Abamu ku ffe tuwalana bulimba oba obukuusa obutaba b'amazima. Abalala kwaka. Buli mukazi gw'olaba n'oyaka, buli musajja gw'olaba n'oyaka. Abalala tetusula mabanja gaffe, ne bw'oba sente ng'oziina toyala kusasula, gw'oli mulyazaamaanyi. Abalala mwenge, bwakata, liralira y'abatawaanya. Bw'alaba ku cupa bbiya yenna bambi naggweramu ddala. Abalala sigala, gamba bingi ffene bitutawaanya. Abalala kwekkusa nga kye kikutawaanya, nga bw'obeera mu nzikiza eyo by'okola ne Sitaani akwewuunya. Naye Mukama atukoowoola ng'ekkanisa tuwangule amaanyi ag'ekibi, ate nga kisobokeddala bannange abooluganda. Bayibuli egamba nti awatali butukuvu tetuyinza kuwangula kibi, tetuyinza kugendera mu ggulu. Naye Mukama atukoowoola ng'ekkanisa GFM n'ekkanisa okutwalira wamu tuwangule amaanyi ag'ekibi. Jjukira nti ekibi kirina amaanyi go ge mazima, naye ate amaanyi agali mu ffe gasinga amaanyi ag'ekibi. Gamba nti amiina. Mukama atukoowoola ng'ekkanisa tuwangule ekibi. Omutwe gw'olwaleero twagwise okumenya obutali butuukirivu oba obutali butukuvu. Twalaba luli ku Sande yaggwa twayiga ku kibi, naye ate nga tuli ku butali butukuvu. Ebintu ebyo byanjawulo, kyewuunyisa nnyo. Mu Luzungu ekibi kye bayitira sin. Ekirala kye tuyize olwaleero ye iniquity, naye ate ekiddako ku ekyo ye transgression mu Luzungu. Tujja kubimenyamenyamu mpolampola, naye olwaleero tuli ku nsonga eno ey'obutali butukuvu. Kakati obutali butukuvu kisukkuluma ku kyandowooza nti nno kibi bubi, naye kiyitawo obutali butukuvu. Kibeera okubeerawo nga embeera yo n'omuntu n'ebirowoozo byo nga byakyusibwa, nga mu kifo ky'okukola ekituufu okola kikyamu, mu kifo ky'okukola ekyosa Mukama ekitiibwa, Mukama wo omujemera bujeemezi, ye iniquity eyo. Era
ebintu bye twogerako ebitali butukuvu ebimu ku byo biva mu mirandira gye tuva, nga bajjajja bo baali benzi, baali bakaba, baali babbi, baali bakumpanya. Kati ebintu ebyo ne bijja nga bigoberera naawe ne bikwatirayo eyo. Kati tulina okulwana bwezizingirire tuwangule amaanyi gano ag'ekizikiza agatutawaanya. Ate ekyewuunyisa nti oluusi bwanga omaze okulokoka nga bw'oli bw'otyo era biba bigoberera, naye Mukama atugamba tubiwangule. Jjajja wa jjajja wange era ayitibwa Waakaalo. Omwana we yali ayitibwa Kanoonya. Kanoonya ye yazaala taata wange batakituuse eyafa. Naye mu famire zaffe zonna ensonga ey'okwegaddanga yali yasukkuluma. Omusajja tawasa mukyala omu. Bw'awasa omukyala ne muganda we ne baganda b'abaganda bwe babawasanga. Byalinga bibi. Kakati nze nzize emirembe kumpi giringa ena. Naye Mukama nanyamba nandokola, gamba nti amiina. Kati nze nasalawo nti nja kuba n'omukyalo omu ye Katalina. Yasooka era yajja okukomerera. Tulina okumenya ebintu gye tuva eyo bw'obanga bali batamiivu. Tugamba ewaffe mwenge gujja kutta, kubanga ekibi kitta. Bayibuli egamba empeera y'ekibi kwe kufa. Kati Mukama atugamba tuwangule embeera zino bannange. Obutali butuukirivu. Amaka genvaamu nawe govaamu siga njawulo nnyo. Ebintu binjogerako tujagamba tobimanyi obimanyi. Nze nkujjukiza bujjukiza. Naye Mukama ng'atukowoola tuwangule amaanyi gano ag'ekibi. Ekibi bw'otakiwangula kijja kukuwangula. Ekibi kibi. Ekibi kikutula. Kimenya amaka. Kimenya obumu. Kimenya amawanga. Kikutula amakanisa. Bannange tuwangule ekibi mu bulamu bwaffe. Mu kukiwangula ekyo tufuna enkizo okubeera abaana ba Katonda. Njala okwebaza Mukama Katonda waffe nti nze Mukama yannyamba n'empasa omukyala omu. Mbagambe gye nva babagattizaako nayongerako n'omulala. Naye nina omu ku bataata bange abato eyali muganda wa taata wange yafa. Naye kyamukwatirayo. Naye simanyi lwaki njagala nnyo amanyi okubeera kasimu n'agamba mutabani oli otane twogera. Naye asaagasaaga nnyo. Kati lumu n'ambuuza, juuzi n'ambuuza, watufuneyo omuwala omuto oze ku Katalina? Ne mugamba taata, tewaliyo mu kkanisa nga bangatta? N'agamba naliyo. Ne mubuuza ate kiki? N'agamba nti ffe waffe bwe bityo. Ne mugamba sijja kukola nga mwe bwe mwakola. Ekyo nakyo mugamba kati. Mukama ffe yeebazibwe. Tubeere basajja n'abakazi abalina envumu. N'ogamba kino ekibi sijja kukikola. Wadde nga bali baakikola tetugenda kukiddamu. Abamu tuva mu maka nga maama yatuzaala mu biwagu ng'owange. Yatuzaala mu biwagu. Yatuzaala peya zaali 3, 4. Ne buli peya ne taata. Mama wange yafa naye nebaza Mukama yalokoka. Ne taata naye yalokoka. Ne bonna balokokanga ku kalebwerebwe nga banatya obudde buwaweddeko mu bukadde bwabwe bwe baafiiranga. Naye nebaza Mukama baalokoka. Mukama ffe yeebazibwe. Tulina okumenya amaanyi ag'ekibi. Yesu gw'olina alina amaanyi agasobola okussa wansi amaanyi ag'omwenge, obukumpanya, agamenya amaanyi ag'ebikoligo. Yesu alina amaanyi agamenya omwenge. Yesu alina amaanyi agamenya buli kibi n'obutali butuukirivu. Ago Mukama ge yakuwa ggwe owooluganda. Tojja kubeera mulimba. Tuyimirire abooluganda nti abaana baffe nga batulaba nga tubakuza balabire ku ffe nti kisoboka okuwangula ekibi. Era muwala wange noli namubuuza, olondabyeko nga nina omukyalo omulala kujjako maama wo? Lwaki? Kubanga Mukama atwadde embavu.
kati bwalaba ku bino betukola kati gwe nange byebutukirivu bajja kukula nga balaba ekyo. Mukama ffe yebazibwe. Tonywa sigala, tonywa segereeti, tonywa njaga, tonywa mayirungi n'ogayanga akamyu. Omusajja omukulu, omukazi omukulu agaya mayirungi. Biveeko ebyo bijja kutta. Tuwangule bannange ekibi, amayirungi, obukumpanyi, obubbi tubiwangule, kuba Mukama atwadde amaanyi okuwangula ekibi. Mu Bayibuli tulaba abasajja abatali batukuvu, era omu ku bo yali Kayini. Kayini yatta muganda we Aberi, era Kayini ekyattisa muganda we Aberi bwali butali butukuvu mu mutima gwe, yawaayo saddaaka etali ntukuvu. Mukama n'amugamba, ye ggwe onyiize, senga okola ekituufu sandikukkiriza. Naye weewuunye Kayini ono bambi teyenenya na kwenenya. Yabuuza bubuuza, nze akoma muganda wange? Mukama atuyambe tuve mu maka tubeere nga tuli batukuvu. Oyinza ogamba nti bafa sitangako muntu, naye tomanya bajjajjabo kye baakola emyaka n'emyaka egyo giyise. Y'ensonga lwaki n'okubeenenyeza bo wadde nga baafa ne tuyimirira mu kituli ekyo tuwangule ekibi mu musaayi gwaffe tulimu kaakano, nti okuva ku ffe abaana baffe tebajja kutaana bibi ebyo bye ffe bye tuyiseemu nabo, naye tubeere abawanguzi mu buli kyonna. Era ne kabaka Dawudi bwe okulaba olwaleero yali mu bwenzi bwamutawanyiza ddala nnyo, era yebaka n'omukyalo ne Betisheba mu nsi ya Isirayiri. Ekintu kye yakola ekitaba Mukama kitiibwa oba ekitamusanyusa. Kati Mukama atugamba gwe nange tuwangule ekibi. Isaaya 5:9 Babuli egamba bweti nti naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawula ne Katonda wammwe n'ebyonono byammwe bisirikidde amaaso ge okuva musonyweko kasoma mu Oluzungu. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. Bayibuli egamba nti obubi bwammwe bunzizza okubalaba mmwe, era olw'ensonga eyo ne bye musaba sibiwuliriza. Kiki ŋŋamba? Nti ebyonoono bwe bikolebwa nga tebeenenyezeddwa, olwo Mukama tajja kuwulira ssaala gy'ogenda okusaba. Oluusi twebuuza lwaki Mukama tadda mu ssaala eno, osanga waliwo ensonga. Tuddeyo twekebere, twenoonye. Jjajja ono yali atya, ono ssenga yali atya, yeno kojja ono ali ku lusegereya. Ne ekirungi kino mu nsi ey'omwoyo tusobola okwenenya bulamu gye yali. Olwo nno Mukama n'aba nga tutomesaalesa. Bw'otawangula kibi kijja kunoonya, kijja kumegga, kijja koma ku ggwe n'abaana bo. Gwe bwe kikuwabula ne tukuyitako olwo abaana bagenze nabo. Nze wange nafuka kigingi, sirina gye ndaga. Abaana bange abaana Riana Ayinza Asante mbatere kigingi bwenti. Lwaki bwe mpanga baba wange bwe mba nnemereddwa nabo baba balemereddwa. Mukama atuwa amaanyi abooluganda. Bayibuli egamba teri kibi kisinga amaanyi ga Katonda. Era Mukama kyatugamba tuwangule ensonga eno ey'ekibi nti amaaso ga Mukama galeke okubeera nti tegatutuukako olw'ekibi kyaffe. Mu Mikka essula ey'okubiri lunyiri olusooka Bayibuli egamba bweti zibasanze zikoze ki? Zikoze ki? Zibasanze abo abateekateeka ebibi era abakola obubi ku bitanda byabwe, obudde bwe bukya babikola kubanga ebikono byabwe bibasobezesa. Mumanyi nti eriyo bingi ebibeera ku kitanda nga weebase. Mutambule nange. Biki by'olowoozaako ng'otadde omutwe wansi? Biki by'ofumiitiriza owooluganda ng'oli ku kitanda ekyo? Biki ebikuyitamu mu birowoozo byo nga ggwe omuntu?
oba omukyala oba omwami oba omwana oba omuvubuka. Kati Mukama atugamba tuziyize ebibi ebyo ebiva ku bitanda byaffe, n'okifumintiriza n'okipulaninga bulungi nnyo ng'omanyi nti bwe bunaakya bwe buti wogenda okutandikira. Ye Mukama atuwa amaanyi tuwangule ekibi, newankubadde nga kinene kyenkanawa tubeere abatukkirivu tudde eri Katonda. Omwo mwe muli emikisa gya Katonda Mukama ajjala tubeere nagyo. Tugenda okusoma mu Zabbuli 32 ennyiriri esooka 5 wagenda okuva ekinyukisafu olunaku olwaleero. Awo mbadde nnyanjula ensonga yange ey'okubuli olwaleero. Zabbuli bikola oluganda kwenye mugambe Bayibuli njala kugirabako. Bikola Bayibuli yo, bikola Bayibuli yo. Penza mugenda kuliza buuliriza. Kubikola Bayibuli zaffe abooluganda. Ani atalina Bayibuli? Mukyala Bayibuli eriyo eri awo kumpi. Let us open our Bibles. Psalm 32. Zabbuli eyabiri aya 32 olunya olusooka. Lugamba bwe luti. Batukoze bulungi abali ku mitimbagano. Bayibuli egamba bweti, aweereddwa omukisa asonyiyiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Bwe nasirikanga amagumba gange ne gakaddiwanga, olw'okukaaba kwange obudde okuziba, olw'okukaaba kwange obudde okuziba. Olwokuna, kubanga emisana n'ekiro omukono gwo gwanzitoowereranga, amazzi gange ne gakkaliranga nga olw'omusana ogw'ekyeya. Olwokutaano, webale nnyo, ne mpatulya ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Nayogera nti Mukama n'amwatulya ebyonoono byange, naawe n'onsonyiwa obutali butuukirivu obw'ekibi kyange. Mukama ffe yeebazibwe. Tuddemu tukisome bulungi, oluganda Martin tusomere bulungi n'eddoboozi ery'omwanguka. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo nga twogera ku nsonga eno ey'ekibi n'obutali butuukirivu tubuwangule eri obulamu bwaffe, kubanga mu kyo omujja okuba emikisa gyaffe ku nsi kuno n'obulamu obutaliggwaawo. Mukama tukwebaza nnyera kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu. Amiina. Kabaka Dawudi awandiika Zabbuli eno eya 32 ng'agiwandiika nga ayise mu kibi ekyokuba nti yeegaddanga n'omukyala ataali wuwe. Era Mukama n'amulumiriza olw'ekibi kino. Kabaka Dawudi yali musajja ayagala nnyo Katonda, naye yagwa mu nsobi ey'obwenzi.
kitegeeza nti naffe bwe tubeera nga tuli bakristaayo oba bakkiriza kisoboka kugwa mu nsobi naye togisigalamu. Tokola ki? Kati Mukama amugamba yeetereeze, alongoose, atereeze. Mu Zabbuli eno eya 32 Kabaka Adoli ayogera ku nsonga eno ey'okuba nti kati alisa okwetereeza Mukama gye yamugambye okukola. Yagezaako okukoka ekibi kye, tayagala bantu bamanye, kyali kyakyama, yagala bisigalire awo, kiggweremu awo, kaggweremu eyo, kasigale eyo. Era bannange ensonga eno nkulu kubanga ffenna bwe tutyo. Bw'okola ensobi ogezaako nnyo okola otya n'otema n'ettaka n'oteeko n'essubi. Ne Bayibuli egambye buli lweyongera okukola ekyo ng'eno omutima gugenda gumenyeka, gukutwakutuka. Ekibi kitta, kiringa nga kansa, kyo kirya mpola mpola, tekipapa. Naye bwe kimaliriza geyeena. Kati Mukama agamba Dawudi, tereeza ensonga zino eri Katonda. Twebaza Katonda nti Mukama yatuwa ekituyamba mu kibi. Ekituyamba ekyo kwe kwenenya ebibi byaffe. Njagala kkanisa eno GFM n'abooluganda balala bonna ensonga ey'okwenenyanga ekibi kibeere nga kimu ku ffe gye tuli. Nti bwe tusuubya mu kino ne kiri twenenye ngeri Katonda. Katonda waffe mwagalwa nnyo, atwagala nnyo, tayagala tugende mu geyeena wadde okuzikirira. Kati okwenenya kuno kutuyamba okutereeza ebyo n'ebibadde bisobye. Ate ekirungi bwe tumala okwenenya, Mukama talina gwe agamba mulala. Bulenda bala tugamba nti nno bwane mukwano gwo ky'omugambye olwaleero kyagamba abalala 6. N'akizaayo n'agamba abalala 7. Naye Katonda gwe twakkiriza bw'okimugambira we kikoma. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Njagala okubaza amanyi abooluganda tuyige okwenenya ebibi byaffe buli lunaku. Ne bagamba nze nasalawo mu bulamu bwange siibaka na kibi. Era bwe ngalamira bwe nti katto kange mugamba Mukama kaakati eriyo bino tebyateredde, kino tekyateredde, nekino tekyateredde. Ne Mukama taata saasira. Kwa ne bwe naamulimba akimanyi. Ono mulimba ki? Mbu teyategedde Mukama nabadde mukazikiza. Nabadde lwa 6. Byonna bimanyi. Kati sina kyenfiirwa kambi mugambe kaggweremu eyo. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Byonna Mukama bimugambe. Walimbye, wabbye, tosudde mabanja go, wanywedde omwenge, musajja oli wamututte, mukazi oli wamukwanye. Byonna kafunkunaaye yenna baawo. Mukama gyabisootinga. Mukama affe yeebazibwe. Dawudi n'ayawandika ebigambo bino bitusomye mu Zabbuli 32. Kino nkiwumbembe bwe nti mpeera ki eziva mu butali butuukirivu. Kubanga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kukola ki? Era ye ekibi kiyina empeera yaakyo. Kinganga obutuukirivu. N'obutuukirivu bulina ki? Empeera yaabwo. Naye n'obutali butuukirivu bulina ki? Empeera. Olw'empologoma eyo nagitaddeawo ku kifaananyi ekyo nga yo bambi terina budde. Bwe kukwata ekuyuzaayuza buyuzaayuza. Kati n'empeera ekyo nayo bw'etyo eyuzaayuza. Tokkiriza kuyuzaayuza ng'olemedde mu kibi, naye tulabe nti nebito tubikwata bulungi, tutambule bulungi mu maaso ga Katonda. Kati empeera y'ekibi kyeki oba byebiki? Ziringa 3 nyo olukuwayo olwaleero. Ekisooka, obutali butuukirivu bulemesa omukisa. Buli muntu yenna ali mu kibi talina mukisa. Ne babeera nga bano babbi b'essente aba gavumenti ne ba bilioni 6, nabo obukadde 10, nabo obukadde 4, abanga ayina omukisa olw'essuti z'ayambadde
n'emmotoka gy'avuga naye nga mu byo temuli mu mukisa. Bw'aba teyenenyezza enkomerero ya byonna geyeena. Empeera y'ekibi kufa ye geyeena, temuba mukisa. Naye Zabbuli gye tusomye olunyiriri lwokubiri, Dawudi agambye nti omukisa guli kwoyo omuntu Mukama gw'ataawandikako kibi, era omutima gwe teguliimu bukuusa. Mukama agamba tuba n'omukisa. Mukama yeebazibwe. Bw'oba tolina kibi oba naki? Bw'oba tolina butuukirivu oba naki? Kikolimo, miggo. Mukama bannange atuyambe tuwangule ekibi. Era Mukama atukoola mu kkanisa muno tufune embavu. Gamba embavu. Gamba nti embavu. Kiddemu embavu. Tufune embavu tuwangule ekibi kyonna. Abamu ntondo. Bannange, maama wange yalina entondo ng'ali nga ggongolo. Kookolako bw'oti. Ng'ayinza okutereka mwezi mulamba. Bameka balina entondo? Akatuwanika kale. Mulinga ggongolo. Nenebaza Mukama wange mala n'alokoka. Mukama feebazibwe. Abamu ku entondo, abalala kuzira. Abalala busungu. Abalala ngumi, bukaawu. Oyogera kimu emmundu nebu. Walokoka w'Oluganda kyusa mu mbeera zo. Bane Mukama atuyambe ffenna. Buno bubaka njogera nange nyoyogera mwennyini kuba nange ntawana n'ebimu ne bintawanya ne bisindika n'olimera. Tulina okuwangula ekibi bannange ab'Oluganda. Abala bubbi, abala kwegomba, abalala nga bo tebamatira. Nga gw'omutima gwo n'ofuna kano ne kano kaagala. Oluganda matira siimako. Mukama bannange atuyambe tuwangula ensonga n'ekibi. Ekyokubiri, obutali butuukirivu bwonoona ebika byaffe mugigi ku mugigi. Bwonoona jjajja, taata, naawe bakuzadde kati, bwe batowangudde naawe, n'abaana bwe bato n'abazzukulu. Naye Mukama atuyambe tubeere abatuukirivu nga jjajjaffe Ibulayimu. Jjukira bw'omala okulokoka oba okyusa ne bajjajjaabo, ng'omu ku bajjajjaabo ye Ibulayimu, gamba nti amiina. Ova mu kika kitukuvu ekya Ibulayimu, Isaaka, Yakobo, mu mava ne Isirayiri, naawe olwaleero. Mukama bannange atuyambe nti ekibi kireke okwonoona abaana baffe. Tukiwangule, tufune emikisa gya bwa Katonda. Kubanga Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okuva essula ya 20, Mukama yagamba nti ye, kubanga nze Mukama Katonda wo nzuula ebibi eby'abajjajja ku baana okutuuka ku mulembe ogwokusatu n'ogwokuna. Mukama aba akyalondooza ebibi ebyo byonna. Y'ensonga lwaki tulina omukisa ffe abakkiriza Kristo Yesu okwenenyeza n'abo bonna abaafa nga tebana bakwenenya. Lwaki? Tukutule emirandira egyo, tugikutulire ddala. Oluganda Joseph yatulira ku mirandira egyo girandira. Gy'ova oba n'emirandira: bubbi, bukuusa, ebiki, bwenzi, byonna mirandira. Kaakano jjukira nti gy'ova wa jjajja eyasooka, jjajja owokubiri, taatawo, naawe kati. Kakati bw'omala okuwasa oba okufumbirwa n'omukyala gy'avudde naye nga negityo kati ne mulyoka mugatta abantu babiri negikola gyetya? Giba ginafu oba gifuna amaanyi? Gifuna amaanyi. Naye twebaza Katonda
nti omusaayi gwa Yesu gukutula buli kyandya kyonna ekibi. Omusaayi gwa Yesu gumenyamenya buli kibi kyonna ne kutula agalandira gonna bwe mala okutema emirandira ba ku muliro ne bifuuka vvu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati bw'oba weesabira ggwe, sabira ne mukyalawo gy'ava, kubanga gy'ava bikwatako, oba omwami wo gy'ava bikwatako, oyo gwe yazaalamu omwana nawe bikwatako, naye gye wafumbirwa nabo balina ebyabwe nabo basabire. Kati bwe mma neesabira, nsabira maama wange gye yava, ne kitange gye yava, n'omukyala gwe nawasa katali newaabwe gye yava, n'enkutula emirundi 3. Tuwangule bannange ekibi. Atawangula kibi kijja kuwangula, tekuliko na kubuusabuusa. Mukama yeebazibwe. Abalala bunyoomi, gwe ng'oli bunyoomi. Ye kana akasajja, ye ne kana akakazi, naye nga naawe ayogera tulina na gy'ova. Naye ng'oli bunyoomi. Tulina gw'olabawo baaba, bonna mpewo. Okunyooma, amalala, okwegulumiza, ne weefula ky'otandibadde, ne weefula baluuni ennene naye ng'ate mazima ddala baluuni eyo bw'oteekamu akayiso be kati pama, kyekivaamu mu baluuni, mpewo, kindaazi. Twagulanga ebindaazi gwe yanoonya kinene bwe kiti, naye baaba ogenda okirumamu bw'oti ne kikkabu. Tuve mu kuzimba alagati n'ebitaliimu. Mukama atukoola tubeere batukuvu. Ekyokusatu, empeera y'ekibi. Bw'oba nga teweenenyezza, ekibi ekyo kigaziwa mu butali kwenenya. Iniquity thrives in secrecy or unrepented of. Buli lw'osirikira ekibi nga kigaziwa, gikyongera okugaziwa nga kikulya, kikusensera. Tekirina kisaawadde n'akatono. Naye Mukama atukowoola tudde eri Katonda. Olunyolo lwokusatu, Dawudi yagamba bw'ati nti bwe naasirikanga amagumba gange gakaddiwanga. Buli lw'osirikira ekibi amagumba gajja kaddiwa. Y'ensonga lwaki aboonoonyi bafa mangu, bafa mwenge, bafa sigala, bafa bwenzi, bafa bujeemu. Lwaki? Baasirikira ekibi. Obuwangaazi buva mu Kristo Yesu nga twenenyeza Mukama n'atusasira n'atunaza n'omusaayi gwe n'atuwa amaanyi okuwangula ekibi. Owooluganda, tosirikira kibi. Ekibi kiweeyo, ne bw'olwo nkikuweeko otya kigenda kukutta busi. Ate oluusi Satani akugamba tebajja kumanya. Aba akulimba. Baana bawala bafuna embuto, n'agamba tukuli kuno olubuto tojja na kululaba, n'ebika agakutiya, n'ebika agakabuuti, n'essuuka, ne leesu. Naye maama onobika pakaddi, luliba luli olwo nga luli lutya? N'ekibi bwe kityo kibeera. Tobika. Mukama kimugambe nga bwe kiri. Mukama nabbi. Emitwalo 5 gyabadde gyange naye namubaza. Mukama atuyambe bannange. Teri kibi Mukama kyatamanyi. Tekiriyo. Tuyina okuwangula ekibi. Kakati tuwangula tutya ekibi? Ekisooka tugeddeko kwenenya eri Katonda. Beera mukazi omusajja eyenenya buli lunaku. Era koola omusaayi gwa Yesu Kristo buli lunaku gubenga gukunaaza, obeere nga oli mutukuvu. Ekyokubiri, ky'ekigambo kya Katonda. Buli lw'osoma ekigambo kya Katonda oba kiwuliriza, kikunaaza. Ekigambo kya Mukama kinaaza era kitukuza. Tusome ekigambo kya Katonda obutakoowa. Twebaza Mukama kati n'amasomo ge tuyina nti ekigambo kino kiyinza okusomebwa Bayibuli yo nga n'okwebaka weebase naye nga kyo kigenda mu maaso kisoma.
Toza mukama technology atuyamba. Tubadde munaku musanvu ez'okusiba ziggwa lwaliyo ne family emu balina ebizibu byabwe bambi. Kati olunaku olwokuna nali mukonga sina maanyi gasaba. Nensoma ekigambo nga nebase nga simu yesoma nze nga nebase. Mu nsi y'omwoyo nzukire nali mukukkiriza. Nali sebase nali mugolokofu. Era nenfuwa n'endere shofa nga nayo tikoma ku technology. Oluganda kisome ekigambo kya Katonda. Kisome misana mu ttuntu n'ekiro. Kisome mu nkuba ne ku musana. Omwezi nga gutandika soma ekigambo kya Katonda. Mu makati soma ekigambo, guwako soma ekigambo kya Katonda. Tokkoowa kigambo kya Katonda kuba buno bwe bulamu bwaffe bwe tulina. Gwe mugacyo gw'obulamu. Era guno ekigambo kya Katonda mazzi ganaaza ekibi. Bw'oba okisoma tosoma ekigambo nti osoma mawulire oba katabo. Kigambo kya Katonda ekitukuvu. Mukama atukoola tuwangule ekibi mu ngeri zonna Mukama zatuwaddemu obusobozi kiwangula. Era gwe nange olwaleero Mukama atutunuulidde okuwangula amaanyi ag'ekibi. Toligenda mu ggulu gwa Mukama. Mukama toli mugamba nti nno amaanyi g'ekibi gansinza. Mukama alikozi gwe wali ku kyate. Kiki kyakubaako? Lwaki? Kubanga amaanyi g'ekibi gali wansi w'ebigere ebyo. Tuli ebigere byo. Amaanyi g'ekibi tuli wansi w'ebigere byo. Amaanyi g'ekibi gali. Njalo kiddemu okyogere mu bigambo byo. Ti amaanyi g'ekibi gali wansi w'ebigere byange. Ddamu okyogere amaanyi g'ekibi gali wansi. N'ogusembayo amaanyi g'ekibi gali wansi w'ebigere byange. Banekamba buli. Ke tunaabeera mu butuukirivu ng'ekkanisa. Tugenda kulaba okubikkulirwa kwa Katonda. Ebyamagero. Obubonero. Ebitasoboka bigenda kuba nga bisoboka. Ebikutawaanya ku ebyo ebimu ku byo bibi gy'ova gy'emirangira tulina ogisalaasala tugikutule. Tubeere batukuvu. Ku Bayibuli egamba bulungi nti Mukama akkiriza mu batuukirivu. Era Bayibuli egamba nti no essala y'omutuukirivu erina amaanyi. Mukama atukoola gwe nange tuwangule ekibi. Njagala kufundikira bannange abooluganda. Munzikirize nfundikire bwe nti obutali butuukirivu si bwa Mukama ne bwa Sitaani. Naye mu kwenenya okulungi okwannamaddala okumenyese emitima nga Bayibuli bw'egamba oba nga Kabaka Dawudi bwe yakola mu Zabbuli 51 mwe muli obuwanguzi bw'okuwangula ekibi. Mu maaso ga Katonda teri kibi kinene oba kibi kitono. Byonna bibi. Abamu ku Musani yabalimbalimba omanyi ogamba ne kabi kabadde katono ako okayise katono kajja kutwala mu Geyeena. Teri kabi katono. Omunnyo gw'oteeka mu sefuliya ey'ebyennyanja mu nsi nnyo njala nnyo okunywa ebyennyanja bimpombera nnyo naddala oba bibisi oba bikalu. Ate kati mukyala wange nenda mumatiza naye bw'atyo. Era lyabadde ngamba gwe nno sobole mu nnyumba muno temuli mu kyennyanja era bwonna amala service nogenda nonye kyennyanja. Temunsikirira bannange bwe bufumba nti. Naye omunnyo gw'oteeka mu kyennyanja guba gwenkanawa. Luba lubatu. Mu mbuli ya Buluganda. Kabaka ki? Katonda. Naye omunnyo gw'oteekamu gukola gutya? Gutabula essefuliya yonna. Ne bwebeera sefuliya enene ey'ebijanjaalo twetaaga lubatu twetaaga katono. Ekibi ne bwe kabeera katono kinene mu maaso ga Katonda. Mukama atuyambe tuwangule ekibi. Jjukira bw'otawangula kibi kijja kukuwangula naye saagala kikuwangule. Kwaffe mu kkanisa eno tuli bawanguzi. Tulina okulinnya ku nfeete buli kibi kyonna kyonna Mukama atuwangula. Mukama yeebazibwe. Nja kusaba ozibirize ku maaso go. Njagala ozibirize ku maaso ago, maaso ga Katonda. Oba yimirire ku magulu g'oluganda, yimirire ku magulu. Mutudde nnyo. Wera zaayimiridde. Ffenna tuyimirire. Njagala ozibirize amaaso ago. Njagala otandika okufumiitiriza ebintu bye twogedde.
gwe kye kikutawaanya buli mwazibiriza amaaso ge kye kikutawaanya oluganda kibi ki kyogamba n'ekyo kino Mukama kyagala kundyawo kifuuse kansa kifuuse kookolo naye Mukama mpa amaanyi kino ekibi Mukama nkiwangule kwegomba butali bumativu mpalana bukaawu butasonyiwa kwaka kwematiza kiki ekikutawaanya kale genda maaso Mukama musaba amaanyi yogera ne Katonda mumpalampola gwe nga gwe ng'omuntu ekiyogere mpalampola Mukama kino kyo nkikooye nkooye okwegaddanga nkooye obukaawo nkooye obusungu nkooye okuba n'empalana n'abantu ku kyalo buli omu nzaamuwalana nkooye okubeera omuyombi nkooye okubeera omukalu atasiima nkooye okuba n'entondo nkooye Mukama nyamba kino ekibi Mukama nkiwangule genda maaso oluganda genda maaso weesabira oluganda genda maaso weesabira oluganda rebotekerere bali ribosarere baregazononomana rebeserere baregazararabayene papa temene kababagazwa baba temene gabenima rebeterere baregazwa ya makazariri bayi zwebebenene malala balaga gazarararabayemene gam pabozobo tekemene gabaserere bayerebe obuyogera mu nnimi ko ne mu nnimi oluganda weesabire Mukama akuwa obuwanguzi kuba otawangula ekyo ekibijja kutuuka ne ku baana bo n'abazzukulu kijja kubalumbayo naye kaba Mukama akuyambe bw'oteesabire oluganda tiragenda kukusabira kuwangula kibi ekyo kikyo teri musoma ajja kuyamba mbu ojja kuwangula ekibi gwe wennyini ogwenyina okukyewangulira mwennyini kuba Mukama yakuwa amaanyi agakumala reboten weesabire oluganda rebosabenemene lamakabasariribayi rebetemene gabazemene garibo ribotekemene gadagaribayire babosoliribarere baregazururubo pabenemale gabrigamene kazeriribayire rabakataribayire rekekeserere baregazwaya nimayire babasariribarere baregazwaya makadene mayire rebetekemenene marere bayirebe Mukama tuyambe tuwangula amaanyi g'ekibi eri obulamu bwaffe Mukama eri abakyala baffe eri abaami baffe eri abaana baffe batata b'abaami baffe Mukama bonna babaana baffe Mukama tuyambe Yesu tuwangule ekibi Mukama ebibi Mukama ebyamegga bakitaffe ebyamegga bannyaffe ebyamegga bajjajjaffe ebyamegga bakojja basenga bataata abato bakizibwe Mukama tuwa amaanyi tuwangule amaanyi ag'ekibi kyonna gyonna kyomukama kiba kivudde ensibuko si kikulu naye emirandira Mukama eyo gyoba okisalira eyo Mukama sala emirandira y'ebibi mu maka ge tuvaamu ne famire ze tuvaamu n'abantu abatuzaala ne gye twafumbirwa ayi Mukama oba neyo gye twawasa Mukama tukoola Yesu leeta Mukama ekitala kisale Mukama emirandira gy'ekibi yonna Mukama gye kyatandikira ku kikolo kyakyo okisimbukuliza ayi Mukama naago Mukama agalandira ogakube ku muliro gonna gajja omuliro gafuuke evvu tube Mukama n'obuwanguzi ng'ekkanisa ng'abakyala ng'abaami ng'abataata ng'abamaama ng'abavubuka abobula n'ab'obulenzi Mukama tuyambe Yesu tuwangule amaanyi ag'ekibi tufune obutuukirivu ayi Mukama tubeere abakazi n'abasajja bannaggwano mu buweereza bwo mu kusinza gwe Mukama mu mirimu Mukama gye tukolamu tubeere Mukama tuli kitangaala nga sitantana kye yeekwasa mbu yakoze kino oba nakoze kiri naye nga tulina amaanyi ag'omwoyo mutukuvu mu ffe ayi Yesu zabeterere baye rebosarere barere bayere Mukama mugamba akwate ekitala ekyo asale okuva ku kikolo yonna ekibi ekikutawaanya gye kyava oba kyava ku ggwe oba ku maama oba taata oba jjajja oba kkojja oba ssenga oba ani yenna gamba Mukama asale ekyo ekibi okuva ku ntobo yaakyo okuva ku mirandira gye kiva ku nsibuko yaakyo omusaayi gwa Yesu gunaaze gutukuze gulongoose obeere omuntu alongooseddwa ate omujja rebo sabe ne mayire Mukama watugamba yale ekkanisa entukuvu Mukama kyetunoonya ng'ekkanisa eno tubeere abatukuvu Yesu abasaanidde okukoowoola erinnya lyo n'okusinza n'okwagala n'okuweereza Mukama nga bwe tuyimusa emikono gyaffe mu kkanisa
Santa gambo oyo mwonoonyi naye Mukama ng'alaba musaayi ogwa Yesu ogwatunaaza. Remon reboten rem reboten rabasaman rekezemene oli mutukuvu Yesu oli mutukuvu Yesu oli mutukuvu